kunoonya Mukama mulimu n'okumanya ennyimba. Omanyi bebi nti abantu batambula mu mmotoka ne bavaangano ne batuuka e Kabaale nga bakuba nnyimba ezo za worship n'olugendo ne lwanguwa. Era wakati mu lugendo driver Katonda alina muyamba obutazibiriza asinze kubanga obadde otugamba ennyimba okwawula worship ne petition. Nze gye yanteeka mu music. Oli mu music wakati. Kyobola sinafuna kye bayita Christian oba ze bayita gospel awards mu Uganda. Kubanga tebana bazikategorize. Abasinga bacategorizinga mu beats. Bwe lugeera empola lwakusinza. Bwadde lwakukabira Mukama. Tukola ngensi we yandikoze raga category. Yes, that's a beat. But if it's about God, tulina okutunula lyrics. Oh, oli ku message. Era nze mmanyi oluyimba lwa gospel. Wentegeera nti video nnungi. Nina kujjako ddoboozi. Ne ndaba bulabi video nga tekuliko kyeyogera. Bw'olaba ezinanga ab'ensi omanya nti kibulamu. Luba lwa gospel mwalukoze naye kiba lubulamu. Kasita amasaati nammwe gabanga masumulule. Temwefaananyirizanga. Temwefaananyirizanga. So luba luyimba yes mwaluyimbirwa gospel naye video yeebulira enjiri eri visual. TV bwe yawukanya ne radio tuwuliriza by'oyogera, TV tulaba by'okoze. So walibaawo enjawulo. Era bw'ona otunulira ennyimba ojja ziraba n'olaba oluyimba noga lwa gospel si lwa gospel gyako eddoboozi. Bw'olaba nga zifaanagana. Era just awo naye baba tebakoze kimala. Tukola videos nga ze zimu biri awo. So olina okusoma Bible. Musuma nakubulirako kontinz okulokoka kwa yes nazaalibwa mu church naye Katonda okunza gyali it was through music. Nali mpuliriza radio nga nina ne hangover yange nkyata siri soba. It was a triple play on radio sinza gyerabira. Naye oluyimba olwasinga ennyimba ebbiri ezasinga okunkwatako. Olumu baluyita Healer olulala baluyita You Saw Me za Hill Song. Naye oluyimba we naluwulira lwayogera nange. Oluyimba olwo You Saw Me ebigambo byalwo byankaabya nnyo naye nga Katonda oluyimba lugenda bwe luti You saw me when you took the crown of thorns. You loved me through the nails that you bore. Ulira lyrics. Oluyimba ne lunzizaayo ku musaalaba nti enkofiira yeeyo ey'amaggwa yalaba nze. Yandibadde agireka, naye buli lwe yandabanga nakkiriza agyambale. Mukunjagala yakkiriza emisumaali gimukubemu. Wulira just obubaka bw'oluyimba teluyinza butakuzzaayo. Naffe tulina Don Mowen ewaffe. Akakubo kaaliwo akadduka omusalaba. No siganye ngamba yali triple play radio at that time. Nzaagala nnyo ennyimba zange nzaagala nnyo. Era siziinaako buzibu nziwuliriza nnyo. Naye njagala kulaga message. Engeri oluyimba gye lukwatamu. Takuleetedde scriptures naye aleese message ya scriptures. Enjiri agibuulidde. Behind everything that happened that day, nze zennyini nakaba nga just ebigambo byalwo. Ndowooza okuwa wabuuza kiki ekinywesa omwenge. Yanzijukiza omusaalaba. Katonda yakozesa muyimbi Hillsong okunzijukiza kiri kye yakola ku musaalaba. You saw me when you took the crown of thorns. You loved me through the nails that you bore. Ulira message eyo. So abayimbi ekigambo kino kinene. You don't need a songwriter, you have God. It is already written. Nti ennyimba zambuze tosoma Bible tosaba. The longest book in the Bible is Psalms. Then ebirala birabe ebimu Katonda abitulaga ebigenda maaso mu kanisa kyegambye nti Kenny B is more of an apostle. Nti alaba ebigenda mu kanisa ebigenda maaso mu nyumba ya Mukama ebigenda maaso mu nsi ebyo byennyini n'abiyimbako. Ebyensi nebyennyini abidduukako n'abaga ndi busy. Ndi mu nyumba ya Mukama ndi busy. Embeera yennyini gye tuyitamu Katonda ajja kubanga enjiri atugamba bye twalaba bye twawulira bye tubuulira. Kati abamubuuza wabulirawa n'abaddamu mu nnyimba. N'agamba mbeera mu nyumba ya Mukama ndi busy. Ali mu production ye n'okuba nnyimba ze n'okuddayo. Ali mu buweereza. Ali mu church. Abannoonya ndi eno.
tugereza ku omu kubanga tugereza ku nnyimba ngezo. So tuweeyo obudde enjiri ebulira buli omugamba abasumba tebabuulira njiri ate mmwe bawadde amaloboozi nammwe muyimbe enjiri. Muli kitundu ku bapasita Bujjingo abajogera obwogezi. So kyova olaba nti pasita Bujjingo bw'ava ku TV ate tteekako ennyimba. Tesobola kubeerako nzekka. Tosobola kubanga music ayogera n'omwoyo ateekateeka omwoyo enjiri egenda okugyesanga egundi wali wonna waateredde. So beat eno eriwo just to manipulate our emotions kale a little bit. So emotions zo nezikyuka kayimba kalisonoogira ebigambo bigenda okujja nga already oli bakuteeseteese kyenyiza okugamba nti kabiiti ako kaliwo okuteekateeka meme ya muntu. Mu Uganda olowooza tulina ba worshippers bangi. Mwebali just nti batuuka ne bavaako ne bakola ekintu abantu kye baagala. Nti buli omu alina amafuta ge. Ne waliwo ekitatambula kubanga abantu tebakyagala. Tebakifaako nnyo, tebakiwa nnyo budde. Kyova olaba ojja ssanga ng'abantu bonna oli agamba bannange olulimba tulwagala nnyo lwaki? Lwa season nti buli muntu ayita mu bizibu lujja mukwatako. Ennyimba ez'okusinza ezisinga si za bizibu. Era ogenda kuba mu bizibu ojja nadduulira olegambe nti olulimba terunkomako. Lwaki? Ebizibu by'olimu just oyagala wulira ku ansa ya Mukama gambe nja kuwonya. Naye kati ate tuli kulimba olugamba Mukama. Abantu abasinga tetumanyi kutendereza na kusinza Mukama mu mbeera zonna. Nti bw'oba mu kizibu osobola okuwanika emikono n'ogamba nti wa kitiibwa. So abantu abayimbi mwezuule. Nga bw'olaba omusumba bw'owulira omusumba omulala ng'alina ekika ky'enjiri ky'abulira tekitegeeza naawe okyuke obulire nga yeye kuyitibwakwe kweko naawe olina okuyitibwako kusigalemu omubiri gwa Mukama gusobole obeera nga guzimbibwa. So n'omuyimbi toyimba bintu kubanga aliwo omulala byayimbye ate abalala lwe bayagadde n'ogamba saawa zino oluyimba oluliwo ndabye Mukama nga nwanira entalo kati naawe nova gy'obadde mu mafuta Katonda ge yakutuma nodda muga Brian Lubega buli omu ayina oluyimba lwakwebaza Mukama. Lwakwebaza n'olwekyo tufunye kategole 3 mu kunoonya Mukama. Lwebaza naye ate lutendereza. Okwebaza kutendereza lwebaza ne lutendereza. Yes. Ekyo nange nkiyizere nti okusala eddoboozi si kwe kusinza. Kuba tusobola oddusala tusobola okusala eddoboozi nga Mukama tumuyita tulwanira. Nwanira. Era n'olwolimba teruba lubi. Kunsekerera. Era omukyala akyasinga ze nakigamba abantu omukyala akyasinga okusaba era omwegayizi bamuyita Judith Babiri. Bakute n'amafumu. Nzigulira weggulu muwulire. Basimye n'obunnya. Zonna ziwulire Katonda gundi aliwa Katonda Isirayiri. Yakwata dda gonna mutemake. Ennyimba za Judith Babiri ojasanga 90% mukyala musabi era mwegayirizi amafuta ge gali awo. Mwegayirizi n'obwoba oyogera naye bwogezi Judith Babiri musabi. Kimu bibiri omuwulira ne energy ye. Kati oyo Katonda yamuwa okuyitibwakwe kuli awo. Omubiri gwa Kristo alina okuguzimbirawo kubanga ffenna tulina ebiro nga twetaaga Mukama ajje. Oli Katonda ayanukuza omuliro. Musabi. Bangi abakukoola. Era muwe ekituuti. N'oyanukuza omuliro. Yali ku kituuti mu 2014. N'obw'omuwumuzindala asobola okusaba. Kuva ku ssaawa 5 yalina amafuta go asobola okuva ku ssaawa 5 paka 12 ez'okumakya. Twali ku kituuti ku 2014 na Kivubo. N'atukulembera eyakutte ku ssaawa 4 ebiseera bye yali mu mpapula z'amawulire zonna n'agenda paka 8. Ate nga gwe oba ogambye nti kati mpa omuzindaalo. Judith Babiri bw'otamuyimiriza ennyimba zigirawo ku kituuti zonna zakwegayirira. Ennyimba zigirawo ku kituuti. Era ojja wulira asinza naye okusinza kwe kutono. Katonda yamuwa amafuta nti gwe gezookere ng'olimba olowooza lwaki abantu kizibu yayiza ku kituuti mwegayirize nkoowola
Katonda yayamba Bujjingo yangamba no yagezaako okudde mu studio kati agenda lukole yagala Katonda yamuwanga lwa biseera lwali lwa biseera lwe twakwatira ku kituuti lwerwo. Tuyina kwezuula Katonda yatuyita kukola ki kirabo ki kye yatuwa ekyo kye tuba tuyimiriramu okuzimba ekkanisa ye. Agamba ebirabo byonna yabituwa to edify his church. Ogaa nti abantu bakyuka olw'okukola okwagala kw'abantu. Oli n'agamba owange abantu baagala nnyimba zibazayogera ku bizibu. Nja kugerezaako ku omukyala bamuyitaani eyayimba oluyimba luwanvu nnyo. Betty Muwanguzi bwe yamala olwo oluyimba olwa Hosanna yazzaako ennyimba z'embaga 3. Abantu bamugamba oluyimba lulungi naye ate ku mikolo twagala za mikolo. So yazzaako ennyimba zonna nga bwe yazifulumya teri luyimba lwakwata bantu. Alina amafuta ge lukola ku mbaga naye ne mu mbaga tuyina ennyimba abantu ze bayimbirayo. Nze nja kugereza oluyimba lw'Ebeneza. Ebeneza atujje wala ne ku mbaga balukuba naye ezo noosobola oziyimba yes naye amafuta go gali luddawa byonna osobola obikola. Ndowooza oluwulira kati lulinga you saw me mu Luganda baakukuba lwakubeera nze baakwambula lwakubeera nze baakulera lwakubeera nze byonna version eri bweti kumpi. So naye bwe tudde eno ffenna mu church Katonda buli muntu eyalokoka alina kye yamuwa okukola ku mubiri gwa Kristo. Naye babiri omumbikulidde olwaleero kuba kati ennyimba ze zidduka mu mutwe gwange egyali emikwano mwegayiriza nnyo kati okusikusinza asobola okwegayirira wambaatira amafuta ge musabi mwegayirira era ng'omukute n'ogamba nti kati tuzze mu kusaba babiri omwana ayimba essala zonna ziba ziweddeyo. Ennyimba za Judith babiri osobola zikuba saavisi yonna ekiro kyonna nga musaba. Era ayinamu ez'okusinza ekitiibwa ky'Omukama ayinamu ennyimba ez'endala naye ojjasanga 90% mwegayirize era tekigaana omuntu yenna osobola okuba omusinza n'ogendako ewalala naye ennyimba ezisinga onzijeyo eno mu bulumi. Abantu oyimba basinga okwagala nzigulire awo eggulu girabe yonna nga bw'eri mponye endagaano ze saamanya musabi and that's her. Era bw'atyo bw'azimbye omubiri gwa Kristo. Eroza yandiwangudde atya naye Mukama yamuwa nti nekakati oluyimba alina oluyimba lwalina baluyita enjegere zikutuka. Oluyimba lwe lufuluma kanisa zonna ziruyigirawo. Lwaki? Ffenna tuli mu mbeera eyeetaaga Mukama ajje. Twetaaga kwegayirira. Okwegayirira mu kanisa era ne mu Isaaya Katonda yabuuzaako ng'anoonya omwegayirizi tamulaba. No intercessor.